Kyagulanyi avuddeyo n'asaba bannakibiina kya National Unity Platform abamaze ebbanga nga bateeka ensimbi n'okuwaayo ensimbi okuweerera abo bonna abaana b'abasibe b'ekibiina kya National Unity Platform ababadde baasibibwa mu makomera. Kampala TV 256 gwena muganda nga akyekuumidde Kampala TV 256 nga gwe wasalawo amawulire gonna ag'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda okubanga ogafunira ddala ku channel yaffe eya Kampala TV 256. Atannaba kubanga osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga, commentinga naddala ku mulamwa gwe tuba tuleese, osharinge ate era olikinge. Aba National Unity Platform 16 abaludde nga bawozesebwa mu kkooti y'amagye kyaddaaki bakkiriza emisango egibavunaanyizibwa. Ojja kujjukira nti wiiki ewedde kkooti yayongezaayo emisango ng'abantu 14 abamu ku basibe b'ekibiina kya National Unity Platform baakyusaamu ne bakkiriza emisango egyali gibavunaanibwa. Kyokka gwali Kampala TV 256 olunaku lwabadde lwaggulo kweyongeddeko abasibe abalala 2 ne bawerera ddala 16 okwongera okukkiriza emisango egyabateebwako. Abamu ku abo abeeyongeddeko kwe kwabaddeko omukyala Olivia Lutaya. Ono nno ye mukyala yekka abadde avunaanibwa n'abasibe naddala abavunaanibwa omusango gw'okutega bbomu mu bitundu bya Uganda ne Kampala okutwaliza awamu. Lutaya ono yeegatiddwako omwami amanyiddwa nga Mamdan Kakooza. Kakooza ono gwali ku Kampala TV 256 ojja mujjukira nnyo omusajja abadde asinga okukola effujjo n'okwekalakaasa mu kkooti y'amagye, naye yavuddeyo ne yeegatta ku baana 16 ne bakkiriza emisango egibadde gibavunaanibwa. Be beegasseeko nno kwe kwabadde Rashid Sseggujja, David Mafaabi, Robert Christopher Lugmayo, Abud Matovu, Misa Kiwanuka, Simon Kijambu, Ibrahim Wandera, Stanley Lwanga, Stephen Maseuka, Ronald Kijambu, Asbat Nagwera, Livingstone Katushabe, Matov Sharif ne Swaib Katabi. Bano nno ng'olunaku olwaleero abakomezeddwawo mu kkooti y'amagye era ne bakkiriza emisango mu maaso ga Brigadier General Freeman Robert, emisango egyo egibavunaanibwa. Ono nno Mugabe olunaku olwaleero awuliriza emisango gyabwe nga bagikkiriza. Ojja kujjukira nti emisango gino egiteekebwa ku bano abasibe ba National Unity Platform gyateebwayo mu Novemba wa 2020 ne 2021 May 12 nga babavunaana okubanga baali batambuza bbomu enkolerere mu bitundu omuli Jinja, Mbale, Kireka, Nankulabye, Kawempe, Nateete, Kampala Central. Ng'era bbomu zino ezisinga zaali nkolerere ez'omu ngalo. Kati nno oluvannyuma lwa bano okuddizibwa mu kkooti oba olunaku lw'eggulo bwe baadde mu kkooti baalabiddwako ng'abasinga bavaayo balumiriza akulira ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi okubanga azze ng'abakozesa nga ye alina ebigendererwa bye ebirala ebiri emabega, era ne bavaayo ne balaajanira omukulembeze w'eggwanga okubaddiramu. Abalala bavuddeyo ne basaba aduumire eggye lya Uganda okubasaasira abasonyiwe, so nga abalala balaajanira Minisita Balamu Balugahali okwongera okuboogererayo eri omukulembeze w'eggwanga okubanga basonyiibwa. Wabula Kakooza yalabiddwako ng'ategeeza nti Bobi Wine yamukozesanga bukozesa nga ye alina ebigendererwa bye bye yalinga afunamu, so nga bo obanga ye Kakooza
teyasobola kubanga afunamu. Kati kino nno kyayongedde okwewanisa emitima gy'abannakibiina kya National Unity Platform naddala eri abo abazze basondanga ensimbi ezizze ziweerera abaana b'abamu ku bano abasibe, era ng'ojja kujjukira okuviira ddala abasibe bano bwe baakwatibwa, famire zaabwe zizze nga zirabwako mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kw'oteeka ne ku kitebe kya National Unity Platform nga bakuŋŋaanya obuyambi obw'enjawulo okubeera nga famire zaabwe n'abaana baabwe basigala basoma. Olunaku olwaleero Barbie Kyagulanyi, ono nno nga ye mukyala wa Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine, avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter, Facebook ne Instagram n'avaayo n'ateekayo obubaka. Obubaka buno abuwandiise mu ngeri ebadde ya lufuutifuuti era ngenda kusaba mbukusomere. To the comrades paying school fees for the children of political prisoners. Comrades, we are in difficult times, and I know many of us feel the weight of seeing our brothers and sisters forced to accept false charges against them. It's heartbreaking, and it can sometimes feel like the darkness is overwhelming. But let me remind you, our commitment is not just to the fight, but to the future we are building through it. The children we are supporting representing the future. Every school fees we pay, every opportunity we provide is a defiance against injustice meant to break us. We are standing in the gap for those who can't fight for themselves right now, and that is the power in itself. Let's not lose heart. The road is hard, but our unity and persistence will be a downfall of the oppression. Keep pressing on, knowing that the seeds we sow today will bear the fruits of the freedom and just tomorrow. Our comrade may be silenced for now, but their legacy continues through these children and through us. Together we raise. Obumu ku bubaka obubadde mu kiwandiiko Barbie Kyagulanyi kyataddeyo, avuddeyo n'ategeeza mwenna aba National Unity Platform abavuddengayo okusasulira school fees eri abaana b'abasibe bonna abaasibibwa. Tuli mu kaseera kazibu nnyo era ng'abasinga ku ffe muwulira obuzito. Baganda baffe abalenzi ne mwannyinaffe okubanga bakakiddwa okukkiriza emisango gye batazza. Kino nno kimenya omutima era kyanzikiza nnyo okulaba nga bakkiriza emisango gino egibakakiddwa. Naye njagala okubajjukiza tulina okukkiriza kwe twatuukako okubanga tulwanirira future yaffe n'okugizimba mu maaso. Abaana bano be tuzze nga tuweerera ensimbi nga school fees okubanga balina omukisa gwe bafuna. Kino nno kijja tuyambako okulwanyisa obwenkanya era kino tekijja kutumenyamu. Okufuna obwenkanya era kino tekijja kutumenyamu. Tuyimirira wamu okuziba gaapu eddibu lyonna eri abo abatasobola kulwanirira bwenkanya. N'agamba tetumenyeka mitima, oluguudo lwe tuliko lukyali luzibu, wabula tulina okubeera awamu n'okulemerako. Wabula ye tutalemerako, kino ne kijja kuba omulabe waffe omwagaanya. N'abasaba
obukwongera okuweerera abaana bano n'obutasirika. Newankubadde ng'abasibe bano olunaku lwa leero bavuddeyo ne bakkiriza emisango gyabwe, wabula ye Barbie Kyagulanyi avuddeyo n'ajjukiza abo bonna bannakibiina kya National Unity Platform obutaggwaamu maanyi era obutalekeraawo kuyambako abaana b'abasibe bano, kubanga n'ensonga bwe baba bavudde mu makomera abasinga tebalina nsimbi zigenda kusobola kuweerera abaana bano. Kampala TV 256 nja kukujjukiza gwe atannaba kuba ng'osubscribinga, commentinga, likinga, osharinge. Tujja ba tukongera okuwa amawulire amalala newankubadde nga bangi ku ba National Unity Platform omuli Robert Kyagulanyi Ssentamu bavuddeyo ne boogera naddala ku basibe bano abavuddeyo ne bakkiriza emisango kw'oteeka Secretary General Louis Lwongolya nga n'abamu ku bannakibiina kya National Unity Platform boogera ebintu bya njawulo naddala ku basibe bano, naye tujja kuba twongera okuwa update. Naye nga ye Barbie Kyagulanyi ayongedde n'avaayo n'alaga okunyolwa kwe, wabula n'asaba bannakibiina kya National Unity Platform okwongera okuweerera abaana b'abasibe bano abakyaliyo n'abo abavuddeyo naddala mu kaseera kano ak'okugezesebwa.